Omukulu Fred Enanga avuddeyo n'ateekawo emiliyoni 10 oyo yenna alaba ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ewantu bonna oba ayinza okumubakwatira n'amubatwalira naye nga poliisi mufaaki n'ensi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abalemeredde twabagamba nti ono temugenda mumusobola aye temuli musobola. Poliisi etaddewo miliyoni 10 yenna alaba ku His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu akwatibwe bunnambiro era emutwalidde poliisi ne baba bagenda mumugjawa oba ani abalimbye oba ani abafeze mulabye nnyo. Singa mukimanyi nti bannayuganda bangi abalina amaziga abatagenda bikkiririzaamu wadde obirowoozaako bye mwogera singa mwesonyiwa His Excellency naye ng'embeera bwetyo bw'eri baganda bange mikwano gyange mbu poliisi etaddewo miliyoni 10 ku yenna yenna akwatibwa ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yenna akwata ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amutwalira poliisi. Baganda bange mikwano gyange ge mawulire ge mbadde njagala obbawa. Fred Enanga buli kimu kimutuddemu kwegamba talina kiddako. Fred Enanga bwatyo bwasazeewo nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukwatako abagenda kumuwa miliyoni 10 oba mugenda ziwa baani. Mukwano gwange ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temugenda musobola yabayitako ono mubanda wa Kabaka. Ono mubanda wa Kabaka temugenda musobola. Naye nga byebyo Enanga bwatyo bwasazeewo okwogera ne tumugamba ffe tetusiriwalirako tulina ebyokukola. Enanga tulina ebyokukola twongera okujjukiza nti eno Uganda y'abannayuganda temulina kye mugenda tugamba. Bannayuganda tebasaba kuwaayo pulezidenti waabwe. Omusajja atadde eggwanga ku bunkenge Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mwali mu Kampala tannabafulumako ku ggwanga. Era temulina kye mutugamba mugume naye nga ffe tuli mugenda kubanga tutereeza byonna ebyasoba ne pulezidenti waffe omununuzi waffe essuubi lyaffe munnayuganda munnaffe era kitangala ky'eggwanga lino. Tusuubiza gavumenti y'omumpembe nti byeyogera tebitukwatako. Museveni byeyogera byonna tebikyatukwatako tebikyatulya ffe tumanyi kye twagala era tumanyi wawe tutwala eggwanga lyaffe tumanyi kiki kyekikostinga okubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatudde ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. So Museveni ofaaki n'ensi nga balwanisiza Museveni kituufu. Mwebali abasajja nga baludde nga balwanyisa Museveni kituufu. Ensi neetaba bwa attention mwanatu. Ensi neetaba faako neetaba tunuulira mwanatu. Neewamatula eri omuyaga omulasita omuyimbi musunda mami n'amugjeeyo n'amusuula awo n'agamba nti akati gwe bagenda okukkiririzaamu wokanda wumala olaba kiseka awoza ffe tuli bakyagulanyi nolowooza waliwo eyamutumye. Osegedde Katonda bw'ati bwakola ebintu bye bwe waba ayina waatakutadde tonooma noonya woojja. Osegedde okozeeko ky'okoze. Osegera lwana ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo. Osegedde gwe tunuulira kati abavubuka nga liitojjo bye bakola saawa zino. Akulaga ayina omumwa, akulaga yeeyita ghetto simanya advisor, yeeyita nampologoma. Osegera naye atunula mu kamera bw'ati n'atandika we banaakuba omwana wo tiyaggaasi ayogera ebintu ebyalyogeddwa bali bakatolubwama. Ghetto youth naawe otandike kwogera oyo gasiya we banaakuba maama wo tiyaggaasi ng'ali eyo yebase. Ghetto youth ebyo byogerwa bafala si ba ghetto youth. Katonda agenda okusitula ghetto youth omugamba okugamba nti gwogenda ogoba Museveni yali akiraba nti ghetto youth ayita mu mbeera nnyingi ng'ebintu abimanyi. Gwe weeyite ghetto youth mbweyinze ndi ghetto youth weeyita nampologoma okyayogera oyo gasiya mbwanti we banaakuba omwana wo tiyaggaasi ng'abaana b'abendi we bamala okukula obalaba mawanga g'Abawalabu agenda kukolera 80 naye nga bw'azisindika ewaka atuusaayo 6 ate nga naye zirina kuweerera baana be.
naye nga gyali ata asinzeeyo bulamu n'omuwalabu bw'ayagala atta omuwalabu bw'ayagala amukola buli kimu gwe nga weeyita ghetto youth nga weetuuma n'advisor mbu ghetto advisor elito jjo ghetto youth gwe tomanyi nti ensi kutoba kubanga ebyo ebintu tubeera mu ghetto eyo eba chance by the way oyina omukisa gw'amaanyi nnyo okkulira mu ghetto kubanga gwe oyina ebyokuyiga byonna ensi ekuchallenginga mu buli ango ng'olina okuyiga era bw'otayigira eyo gw'oli bato ate oba kubeera nga tewakulira mu ghetto gwe waalipamye nga bw'olya gwe liito jjo oba kubeera nga tewakulira mu ghetto waalipamye nga bw'olya entegeerayo nkubuulira ffe ensi etuchallenginga etyo nti okuliza omwana ku mwala omwana n'akula ng'asobola okugwa mu mwala awo amazzi ne gamutwala nga gw'oli mu nnyumba osegeera okwo nakwo kufa baani abavunaanyizibwa ku myala baani boowa omusolo abalina okuzimbira ogwo omwala si gavumenti kati otuusa ogibanja saaviisi zo ekkuba tiyagaasi ng'ate gy'onenya ggwe nga weenenya mbu lwaki nabanjizza gye zempa omusolo muli basiru muyina amagezi ogenda owulira ebivubukavubuka bufeeka akawunti bukiwaga ama oli mutuufu gundi mutuufu nakyo ne kirowooza kituufu ne kidda ne mu paati tu ate mu paati tu kyayongedde kunama omanyi bagamba enkima gyekoma okulinnya waggulu gyekoma okukunama paati tu kyeyongedde kwekunamya weeyite ghetto youth nga gwoyogera ebyo bajja kukubatiagaasa ebyo birina kwogerwa eri bantu batamanyi kubonaabona batamanyi bwe tukuze naye ffe abamanyi bwe tukuze abamanyi bwe tusurvivinzeewo abamanyi katonda gy'atujje embeera gy'etujje oyo gasiya ekyo tekiŋŋaana kukola kirungi tekiŋŋaana kukola kituufu kubanga waliyo tiyagaasi ghetto youth ebyo byonna aba yabiyitamu dda naye mwe muli ba ghetto youth baawa ebivubuka bagenda ne babijjayo mu byalo mu kyalo ne bakireeta e Kampala ne kitandika okukoppa abaakabye e Kampala bambala batya ne kisiba jiini ne kisiba balance abaakabye e Kampala abayaye b'e Kampala babeera batya mbu babeera n'ebirasita ne kyeteekako ebirasita ne kitandika okuwoggana ng'empologoma olwo ne kigamba nange netiwaaka tobinkola mwana ekyegeera bagenda ne babijjayo mu byalo eyo ne kijja ne kikulimba mbu kikulidde mu kibuga kumbe kyajja kikulu ne kikoppa bukoppi ba mu kibuga osegeera wekimala okukoppa abo mu kibuga ne kiryoka kikulaga byebuuza bwebuuza bye bino ebisoma mu butabo abaakabi babeera batya nti basiba balance oyinza okisanga ng'empale kigisibira eno mu bisami mu maviivi mbolo kati kyagala kubeera nakyo kyakabi mu ghetto wali abaana abagezi nga naye nga bali bati ng'omusanga ali nomo naye nga mugezi kubanga ghetto youth alina okuba nga afiitinga mu buli mbeera yensonga lwaki Kyagulanyi bw'avaayo Kyagulanyi oyinza okugamba yakulira mu bujento n'ateekako kasimayiro n'oga ono mujento wa ddala bw'ateekako eri kkala ye eya Bobi Wine n'oga ate mubaaya bya ddala kati ghetto youth alina okuba nga sayidi zonna azimanyi naye gwe mulimu ebyo eby'ekidongodongo ali eyo makedo otuuka okutandika okugamba abantu abalwanira eddembe abeerwanirira nti ate kati mmwe bajja bakubatiyagaasi akulidde mu ghetto aka kagambo kejjeeko musimanyi ghetto advisor kejjireko ddala buli woyogera okunama ekyo kitegeere abakiriraanye mukitaaginge mukigambe nti ebyo kyongera kukunama teri ghetto youth abeera mu ebyo ate kati bajja kukola bwe bati ebyo mu ghetto tukula tubifeesinga akusanze n'akuba ekyo n'omanya nti bakuba akusanze n'akubba n'omanya nti babba n'ogwa mu biki abapoliisi ne bagoba ebyo byonna n'obimanya ogenda okuva eyo ng'omaze okukola ki olina okuba ng'oli ki ng'oli mugumu nga bw'oyimirira mu nsonga ogamba tulumba bulumbi osegeera osobola okusanga oba obusajja ako kati nga ka Museveni bw'okalaba awo nga ke ka ghetto youth nnono nze nkubuulira nga kowe kituuka mu lo
nga goli makedo oli mu bino ko kakolerera family yako kagala kabere bulungi kati goli oli awo otulira family yo ogamba bajja kukubatia gasi ngene ko kateka yo bulamu bikankubulira oli kabere mu byatya abako nebyo kukoppako noga kino katukimukoppeko kino naffe katukimukoppeko tusobole okubeerako ne wetukola ki ne bwe tutuuka osegedde we baba baagala okwakivinga kye baagadde obulamu bwonna tebabufaako bateekayo buteesi osegedde bw'oli eyowoza bajja kunkuba kiboko ate kasita nfuna ekyokulya ate kasita nkola ki we bajja ne bakugoba woosula ng'otandika tuwowoolera ate bannaye ennyumba yange bagitwala kati kiki kyoyagala abo betusinga obbuuza nze kyova mu omuntu tasobola kujja wange kutandika kuŋŋamba nti bumalu omusolo baagwongeza byogereko ebyo si kyabyogerako musolo baagwongeza ebyo si kyabyogerako nze ebintu byenjogerako Museveni tumugjeeko tutya leka babanyige mujje gundi mwe mutwegatteko mutulabanga basiru naye ng'akabembereza ke muyinaayooko eyo gye muli mu pozisioni mwe muli oluusi tubaffe kati lito je yakuwadde ddiiru yagikuwadde lwakuba Kyagulanye senga Kyagulanye teyajja walisigadde oli kasasiro gwe lito jjo naye olw'okuba bamanyi waliyo ghetto youth munno agezaako okuteekawo embeera okulaba nga ebintu bitereera kati nabo banoonyayo ghetto youth gwe babakola ki gwe bayisizaamu n'oba obusente bwe baakuwadde nkubuulira bino bano abasajja babayita mpaawo atalikaaba ekyo nkikubuulidde mpaawo atalikaaba ogenda kaaba budde bwokka tayimu yegenda okukola ki tayimu nti nze nnyinza okaaba ku lwokuna gwe n'okaaba ku lwaki ku lwakubiri olwa wiiki ebbiri eziddako oba emyezi oba emyaka ebiri egiddako naye ng'okukaabako oyina okukaaba ffe tulabye bangi tuba tunuulidde ebyokulabirako tuyina bingi ne tubalaba ne tuga noono akaabye ffe tukusookayo busoosi oluusi ffe newe twadda oluusi nga senga twasirika Museveni teyali tukutteko naye gye tuli ogenda n'obalamu famire gye waleka e Uganda engeri gy'otunulamu ebizimbe embeera obulamu obulungi abantu bano bwe baliivingamu n'ogakale senga nali mbuliivingira waka mu bantu we tufaanaganya olulimi tuyina ensi erimu abantu balamu bano abawano balo kyafu tulina ensi erimu abantu balamu ensi enjimu naye otuuka butuusi mu Johannesburg emiti egiri mu Johannesburg tegimanyi giri mu Mabira Forest bungi naye Johannesburg kibuga emiti egiri mu kibuga wakati tegimanyi giri mu Mabira Forest bungi segedde tegimanyi giri mu Mabira Forest bungi mu kibuga Johannesburg era bodda waggulu bw'otyo olengera miti myerero yinzo gateri mayumba ossa omukka oguli fresh naye Uganda akasana bwe kaaka katuukira mu kawompo gundi gwe ali mu nsi enjimu enjimu oyina amasannyalaze bagavuga gatwala Rwanda Kenya ne bagabatundiza ku layisi mawanga amalala gwe n'obeera awo ng'oliraanye kiyira nti oli mukono naye ng'amasannyalaze naguno gwaka myaka 4 tonnagafuna ow'emukono emukono oliraanye wali kiyira naye nga gali Rwanda bayota gali Kenya bayota osegedde omusajja nojja omusaba amasannyalaze Uganda eyo ku kyalo kyaffe bagenda ne bamugamba Museveni tuwa amasannyalaze bwe yajja yabagamba temuyina zaakulya munaasobola kusasula amasannyalaze nga takimanyi omukulembeze omulamba ntino amasannyalaze we gabeerawo n'emirimu gyeyongera wabaawo ebyokukolerako mu kwaga amasannyalaze nti abantu abalinoonyeza emirimu basobola okwegunjizaawo egyabwe enguudo n'amasannyalaze bikulu nnyo bwatyo bwe yababuuza nti temuyina zaakulya ate mwagala amasannyalaze munaagasasula ne tugalengera segera be basajja be twagala okugoba
betwagalo tuuza tubagambe nti bannange mutuule ensi mugitulekere emirembe gino mirala bino birala abasajja bakyayina eri mentality eri ey'okulya obusa nkubuulira okulya obusa takimanyi nti malidadi nti Dubai efuna mu malidadi waayo buli weekola ebintu malidadi nga abantu baga tugere tulabe ku Dubai naye nga dungu naye abantu bagendayo kulaba ku malidadi omukulembeze wamwe yagamba eyo malidadi ebyo biki ebyo byokwerongoosa malidadi ng'alaba bya kisiru naye nga ne investor agenda okuinvestinga sente ze mu ggwanga Uganda asooka laba bw'agenda kubeera nti kati ngenda kuinvestinga business yange egenda mala myaka emeka tinyinza okumala ene myaka 2 3 4 osegedde nga yeriki factory oba company oba business yange osegera asooka kulaba ngudo ko agenda yita asooka laba mbeera y'amasannyalaze asooka laba wagenda sula osegera ebyo byonna bikonsidaringibwa kati gwe ow'omuntu omukalu olowooza nti bw'olongoosa bw'oba n'osalawo n'okola ekintu nekinyirira nnyo mboyo malidadi talina mugaso be bakulembeza ababafuga tetwagala okwejjako abantu abo tulina buli kimu ensi yaffe nga njimu nga tulina ebyobugagga nga tuli bagagga n'ebyobugagga bikola ki biragawo waliwo kye bibakolera waliwo ali awo nga gwe wafuna mu byabugagga bya ggwanga lyo kyoga tebiriyo olowooza tebiriyo muyina buli kimu naye bagezaako okukuzikiza bagezaako okusiriwaza bagezaako okulaga nti gwe bw'ogamba nti bannaye nga tetulina mirimu nga bakusongera mu nsi endala etaliimu mirimu ng'oyagala okulaakulana tolabira ku baasiraana neva oyagala kulaakulana tolabira ku baasiraana ate ensi ziyina ezibirisiranyiza ensi buli nsi eyina ekigisiranyizza ekyenjawulo okitegedde oyinza okwekanga nga challenge bo ze basanga ate sife ze tusanga banno ne bakuwa emyaka 4 okutwala ekulembera eggwanga lyabwe n'olifuula bwotyo 40 years waliwo eyaŋŋambye nti kati Kyagulanyi ne waaba ategize ffe tulwane Museveni aveeko nze nabagamba sisobola kumala galwana nga simanyi gwe ngenda kukwasa ggwanga lyange Mugabe yavaako eZimbabwe naye Zimbabwe ekyabonaabona ne Munangagwa gwe bazzaako omulala siyo za kwanika mu ttaka baagoba Mugabe ne baleeta omufu omulala eyali akola ne Mugabe osegedde bagoba Mugabe kituufu ne bamugoba n'avaawo Mugabe ne bajjaganya Mugabe tumugobye naye ensi yeyongera kufa kati nino sooka mmanya ani gwe tukikwasa ani agenda okutambuza agenda za ebigendererwa byaffe kati mwe muli awo oluvaalo olinga gyagamba Kyagulanyi yayogedde bifu neddebe tetubigobera nogalengera ono Kyagulanyi mpiki gye tuvuga okategedde eri mpiki King ani amanyi chess King otte empiki endala zonna nga ofuba kutikka King kubanga King olumala ogitikka efuuka y'amaanyi nnyo gwani gwolaba alina mentality esobola okutuukiriza ebigendererwa ebikulwanya ebikuteekesaako data ebikutambuza ebikusharingisa video ebikulabisa amawulire n'olaba ebyawa n'ebyawa olowooza ki ggwanga ly'okutereera ffe kyekisinga obukulu ye point eggwanga literedde litya ne bwe tukimanya nti okuggyako Museveni tekigenda kutereeza ggwanga tuyiiyera engeri gye tutereeza eggwanga Museveni aveeko nga naye avaako eggwanga litereera si bye bino ebyamiro mugenda weesibeeko bo mugenda mubaluke nedda si kwekyawa nkugambye abeekyawako mwabalaba e Rwanda abahutu beekyawa ne bagaka tukwata amajambiya tutemetema abatuusi bonna tubamalewo ne babaka amajambiya ne batandika tematema ensonga zaabwe zaali ntuufu naye ekikolwa kyabwe kye baakola kyabikka obutuufu bwabwe bwonna ne bufiira ttogewe pyu kati sawa zino babakunkumulanga ki oyo Kagame bw'anaawangala emyaka emirala 4
agenda bafuga emyaka emirala 4 abahutu 96% batuusi bokka be bali mu government ye 96% naye nga bali 11 percentage yaabwe abatuusi bali 11 1 abahutu bali ebitundu kumpi 80 naye mu government be babasajja ne mentalite yaabwe bunfunye omukisa mufuza abantu mubalage obulungi bwammwe osegeera mubalage omuwalabu afuga abawalabu naye nga yafuga yekka naye n'abawalabu ne batafaayo lwaki nti buli omu ali bulungi buli omu yeeyagala osegedde buli omu ali bulungi buli omu yeeyagala oba okategedde yes ffe tetufaayo ekikulu ggwanga lyaffe kutereera kyovola nze sibeeramu ebyo simanyi omuganda afuge simanyi mukyoli afuge ayina ebirowoozo eby'obulungi bw'eggwanga lye gwe njagala mu ntebe afuge gwe kasobeera n'ebirowoozo ebirungi kati afugewa afuga abangereza si muyindi si ye prime minister waabwe muyindi naye nga baafuga abangereza okategedde Obama yafugako abaki Obama yafugako Abamerika najja nga ye president ebisanja bibiri si myaka 10 Obama nga yafuga osegedde naye Obama newe yali badde mu byatya newe yali yagadde abaddugavu atya yali tasobola kuteeka ya agenda z'abaddugavu yali tasobola kuteeka ya agenda z'Abafirika yali tasobola kuyisaamu agenda yonna kubanga bo system zaabwe z'amaanyi bali abasajja bakola system zaabwe nga ziri strong osegera nga gwe n'oba ofubutuseewa n'ojja bafuga ne bw'oba ofubutuseewa n'ojja bafuga tosobola kutambuza agenda zo ogenda tambulira ku zaabwe ogenda tambulira ku bo constitution yaabwe naye ffe Uganda tulina busimolo god oli ne webamuwa bubi bwa traffic nga wa traffic ku nguudo bw'akwata kafirimbi kaako n'ekyambalo ng'olwoka omulaba ng'olwoka olaba amaanyi ge abaagala balaga amaanyi enamba bakuulako nkuule ayagala laga amaanyi toseka tonyiiga olina kubeera bw'oti yes bw'oyogera yes ennyanyiiga bw'otayogera yes ennyanyiiga bw'okola n'obeeraawo ng'otintima butintimi kubanga owa traffic we Uganda yakutte ffe wano ndi musajja mugwira wano South Africa ovuga emmotoka omusajja n'akuyimiriza n'akugamba njani n'omugamba sapira njani nagamba endabirwamu eyo ng'eyatiseemuuko n'omugamba munnaye yatise naye ngenda gikola nagaye kale kola endabirwamu n'akuleka n'ogenda n'omulala n'akuleka n'ogenda akulemeddeko naga ngulira cold drink nkuleke n'omuwalandi 10 randi lwenusu oba 10 olugula soda e Uganda n'akwebaza nno n'omuwalandi 2 n'omuwalandi 3 tasukka landi 5 naye ogusajja ne gugenda gukukwata e Uganda oli wa takisi onoonya mitwalo 3 olunaku ne gukulaga nti gwagala 15 abo bamazi wallahi n'akulaga nti gyayagala nga mukambwe tweyanziza nnyo omuganda waffe Umaru Kiseka webale kusomesa ggwanga naye amawulire ge tulina omukulu oyo golaba ku screen yo yayitibwa Fred Enanga Saabalimbi wa kuno avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yenna akwata ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oba amulingizaako oba amulengerako agenda kuweebwa miliyoni 10 okulaba nga azaayo His Excellency mu makage mboba nga akwatibwa neba n'ebisajja mwe sente zino temuziwa abasirikale ababa banja emyezi emijivu Museveni akoyosula ku bunkeeke The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atitungiro bajjukiza n'okubategeera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temujja musobola waliwo ekintu ky'okkiriza nawe n'okkiriza nti ddala ono atulemeredde naye Kyagulanyi yabalemeredde temulina kye mukyagamba mwena muli awo muli byakubuzaabuza abantu
nenga mufa kinensi basebo mufa kinensi kyagulenga temugenda mufuna obunkenke muyina bungi naye twongera bajjukiza nti tebitukwatako era tetwagala kubimanya kyetwagala okumanya eggwanga lyaffe linunuddwa litya ebyo ebyammwe nanga lwaki teweewummuzaako omusajja wattu nga tukoye okulaba mivuyo nga tukoye okulaba mu nsasagge weesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ofuna emirembe gy'abasirikale be mu maka ge ofuna emirembe naye ogenda kudda ku Kyagulanyi emirembe gikuggweko ebyo baganda bange nze sirina bigambo byenanga naye nga tulengera obajjukiza bannayuganda baganda baffe mikwano gyaffe tiffe ate tulinze mukulembeze waffe kyongera obajjukiza baganda baffe nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ow'enjawulo mugenda kulwawo okumufuna ate oba n'okumulaba naye nga tubajjukiza nti abaana b'ejjinja yiganga si sunshine nimbabuulira baby mungu kubanira ennaku sanga nga muli mu danse nimbasaba ba baby kona mukole enguudo ebimotoka bino tebabibagamba nno mubeeze eyo mu bituuze mu bisirike mwabigula nga birina ensonga mukole enguudo z'Abannayuganda